Hallelujah, hallelujah. Mbalamusizaako nnyo mu linnya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo nti mwasuze mutya mwenna gye musinzira okuwuliriza morning breakfast ku bugazi bw'ensi eno. Mwebale kuwuliriza, mwebale kwagala Katonda, mwebale kunoonya Mukama. Temujjanga okwo mwongere ddala okumunoonya emisana n'ekiro mu mitima gyammwe era n'amaaso gammwe mugateeke ku Mukama. Bayibuli esomesa mu kitabo kya Pawulo omutume eky'Abasesalonika ekisooka essula ey'okutaano olunyiri olw'19 lugamba nti temuzikizanga mwoyo. Naawe ali eyo ng'owuliriza morning breakfast oba lwerusoose ogiwulira oba obadde ogiwulira bulijjo, kyova toyina kuzikiza mwoyo. Kye bagamba obutazikiza, kye bategeeza obutazikiza mu mwoyo kwe kwekuumira mu maaso ga Katonda ng'oli mu ssaala ng'otunuulidde ye, omwoyo wo ng'ali connected n'omwoyo wa Katonda. Gwe kennyini oli connected ne Mukama Katonda. Tova mu ssaala, tosuula ssaala nga buli kaseera onoonya Mukama nga bw'akyayinza era okulabika. Bayibuli esomesa mu kitabo kya Isaaya eyo n'egamba nti munoonye Mukama nga bw'akyayinza okulabika. Mumukaabirire. Kye bayita okukaabirira Mukama si kwe kukaaba ng'okulukusa amaziga, kwe kusimba ensonga zo, okusimba essaala yo mu maaso ge n'omugamba Mukama, kusaba onkole bwoti ne bwoti, kusaba Mukama obeere nange, kusaba omukono gwo obutandeka, kusaba Mukama obutanvaako, kubanga Mukama n'amala akuggyako omukono gwe ebiddako tebiba birungi. This is morning breakfast. Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo, Katonda wange nkwebaza, weebala oli mulungi, oli wa kitiibwa tewenkanika, weebale Mukama ampadde ekisa, weebala abukeesezza, weebala olw'amakya amalungi, weebala ampadde amaanyi, weebale ku lw'abakyala n'abaami b'ensaba nabo nga Mukama obawadde ekirabo eky'obulamu, obakuumye nga bakyali balamu, ne kaakano Mukama obawadde amakya gano, ge makya amalungi, ge makya Mukama ag'okusumululwa, ge makya ag'okuva ku levo gye tuliko, ge makya Mukama we tugenda okulabira omukono gwo Mukama, ge makya Mukama we tugenda Mukama okuva ku levo gye tuliko genda ku levo endala. Weebale Katonda omwesigwa, weebale atukuumye, weebale atuwadde ekisa, weebale Mukama atuyisaawo, weebale atujja mu bisoomooza, weebale Mukama akyusa obulamu bwaffe, weebale Mukama akyusa ebirowoozo byaffe. Mazima n'otujja mu birowoozo ebibi n'otukomya mu birowoozo ebirungi, n'otujja mu birowoozo by'okweyonoonesa, n'otukomyawo mu birowoozo Mukama ebyokukola ng'obulungi bwo Mukama. Weebale Katonda omulungi, weebale gwasaanidde, weebale Mukama awonya abalwadde abali ku bitanda, weebale Mukama nkuumira baganda bange, emikwano gyange bensaba nabo wano mu morning breakfast ku bugazi bw'ensi eno. Weebale ku lw'omukyala n'omwami ali eyo Mukama akeera ku makya n'agamba nze nga sinnabaako kyendya nsooka kuli eno, nga sinnabaako baako kyenkola nsooka kufuna morning breakfast ey'omwoyo. Katonda ow'ekisa tukwebaza gwe atuwadde obulamu, tukwebaza atukuuma, weeyongere okwegulumiza gye tuli, weeyongere okutuviirayo, weeyongere Mukama okusaasira n'okusonyiwa buli mukyala na buli mwami ali ku bugazi bw'ensi eno Mukama ng'abadde tannaba kutegeera, nga tannaba kukumanya, ng'atambulira mu busirusiru obw'ensi. Katonda ow'ekisa kyenva nkowoola ekisa kyo osisinkana omwami n'omukyala yenna gy'ali nga tannaba kukutegeera Mukama, ng'atambulira mu busirusiru obw'ensi, ng'atambulira mu butali butuukirivu era nga yeeyonoonesa. Njogera Mukama ku makya ga leero nga waliyo abakyala n'abaami nga beeyonoonesa Mukama mu mibiri gyabwe, mu birowoozo byabwe, mu kamwa kaabwe, mu mikono gyabwe, nga beeyonoonesa Mukama, nga baafuuka ekitagasa eri gwe Katonda eyabatonda, nga baakuvaako ne bakusuula, nga kati baafuuka ekyonoono gye bali. Njogera n'abakyala n'abaami Mukama nga beeyonoonesa mu bikolwa byabwe eby'omubiri Mukama, bokka na bokka Mukama. Katonda ow'ekisa nkwegayiridde, waliwo abakyala n'abaami abaava mu kubeerawo okwo ng'ate baali bakumanyi, nga baaseeseetuka, baasuula obutuukirivu n'obutukuvu, kati nga bali eyo mu bikolwa eby'ensi, nga bali eyo beeyonoonesa Mukama. Nkwegayiridde Omunnazaaleesi basisinkane, nkwegayiridde gwe Katonda ow'ekisa gw'ayamba ajjudde ekisa n'okusasira, era ng'ekisa kyonna
ekisa kyonna okusaasira bwe bugagga bwo Mukama basisinkane obakomyewo Mukama waliwo abaweereza abaali basesetuka mu buweereza nga kati Mukama bagwa ba backsliding nga Katonda ow'ekisa omukono gwo gw'amaanyi ogutayimpawadde ogwogerwako mu Isaya 59 gwenkowoola ku bulamu bwabwe Mukama omukono gwo gubasisinkane gubalokole gubasisinkane gubajjeyo eyo gye baagwa mu mikono gy'omubisi Sitaani gubasisinkane gubajjeyo eyo Mukama gye baagwa mu mikono gy'omulabe Sitaani gubasisinkane gubajjeyo omukono gwo gubalokole mu mirimu gy'omubisi Sitaani nga mwe batambulira Katonda ow'ekisa tukomyewo mu maaso go era na buli mukyala na buli mwami gwe nsaba naye nga yeeyonoonesa Mukama nga tasaanidde kubeera mu maaso go nkwegayiride musisinkano omusaasire nkwegayiride musisinkano omusaasire omusonyiwe ku lw'obutali butuukirivu ng'agudde mu maaso ge era nga yeenenya ku lw'obutali butuukirivu bwe Katonda ow'ekisa gw'ajjudde ekisa n'okusaasira tusaasire Mukama tusaasire olw'obutali butuukirivu tusaasire Mukama tusaasire olw'ebyonoono byaffe tusaasire Mukama tusaasire Mukama saasira Katonda ow'ekisa ajjudde ekisa n'okusaasira saasira ku lw'obutali butuukirivu bwaffe ku lw'ebyonoono byaffe ku lw'okuva mu maaso go Mukama ne tweyonoonesa ne tukola ebitali bya Bwakatonda weebale Yesu weebale omusumba omulungi weebale taata weebale gwatuwadde ekisa weebale gwakomyawo emmeeme zaffe weebale omusumba omulungi. This is morning breakfast ey'amakya ga leero evudde mu kitabo kya Pawulo omutume ekya Tito. Pawulo omutume yawandiikira abantu bangi ebitabo yawandiikiranga amawanga oba ensi naye yawandiikirangako n'abaweereza nganze neebaza Katonda kati yawandiikidde nze kati gwe naawe ali ewo aba yakuwandiikidde gamba Mukama nti weebale. Pawulo omutume yawandiikira nze ebigambo bino okuyita mu ye okuva eri Mukama Katonda weewaawo nga leero bigenda kuyita mu nze Emmanuel okujja gy'oli. Wulira yagamba bw'ati mu kitabo kya Titus ey'oluzungu bagiyita essula ey'okusatu olunyiriri olwokusatu kubanga era naffe edda twali basirusiru abatawulira abalimbibwa wulira olunyiriri lukyeyongerayo nga tuweereza okwegomba n'ebinyumu ebitali bimu nga tubeera mutima n'obujja. Bino byonna bikulu. Obusirusiru buleeta ebintu bingi. Wulira nga tubeera mutima n'obujja abeekyayisa era nga tukyawangana. Omala okwekyayisa munno n'omukyawa ate naawe ne weekya. Abeekyayisa twekyayisa nze n'omuntu omulala olw'ettima lye nnina lindeetera okukyawa omuntu omulala ate nange ne neekyawa. Naye ebyo byonna bijja bitya lwa busirusiru obwo bwe tuba nabo. Nzikiriza Katonda nti abakyala n'abaami bempulire benjogera nabo ku makya ga leero wakati mu morning breakfast yonna gyekusanga walokoka. Naye bw'oba walokoka ng'okyayina embala zino kitegeeza ate gwe wajja n'obusirusiru okuva eri gw'atannalokoka. Ebyo by'okolera eyo byonna byesimanyi naye nga gw'obimanyi omuli obutawulira okulimbibwa n'okulimba ng'oweereza by'oweereza naye ng'obiweereza mu kwegomba kw'omubiri gwo n'omutima gwo. Jjukira toba na mwoyo wa Katonda oba byonna obikola ng'obikolera mu mubiri gwo. Ebyo byonna busirusiru. Kyova olina okukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo. Obusirusiru n'obuleka n'otandika okukola ebyo ng'obikola ku lw'amagezi ga Katonda. Amazima si lw'amanyi si lwa buyinza okuba nga nnyimira hano ku makya ne ntandika okwogera nammwe. Magezi ga Katonda nakutegeera kwe n'amanya nti bino bye biro Emma by'alina okuba ng'aweereza wano. Nze nange nali nga Pawulo nali mu busirusiru bwansi. Pawulo gwe twogerako kati abuulira Tito. Bw'osoma ku busiru bwe osobola okwewuunya. Genda osome ekitabo ky'ebikolwa by'abatume essula ey'omunaana n'essula ey'omunaana ogirabe obusirusiru bwe yakola.
bw'omala ogimala olaba ate era mu ssula ey'omwenda yatandika atambulira mu busirusiru naye katonda ono gwe tusinza omulamu n'agenda amusisinkana. Kati nsaba n'omukyala n'omwami ng'oli eyo oluusi tonnalokoka naye byonna by'okola eyo otetenkanyiza buli kimu olimbye olina obukuusa olina okwegomba ebinyumo ebitali bimu otambulira mu ttima okukyawa obujja n'okwekyawa ebyo byonna manya busirusiru obwensi mwotambulira. Jjukira ffe abakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi waffe ffe tuli mu nsi naye tetukyali bansi tuluŋŋamizibwa Mukama omwoyo we tutambulira mu Kristo Yesu nga ye mulokozi waffe ye magezi ye ensulo y'amagezi Katonda gwe twakkiriza kyova olina okumukkiriza n'abeera mu ggwe naawe n'obeera mu ye so si kubeera ku ye kye bayita okubeera ku ye kwe kwogera muneenalokoka naye ng'oyogerera no ku mumwa naye nga toli munda mu Kristo nga ne Kristo tali munda mu ggwe. Njogera Katonda gwe tusinza omulamu Katonda oyo eyatonda ensi n'eggulu oyo Katonda akyusa abantu n'abajja mu bubi mu busirusiru n'abafuula ab'amagezi kubanga ye yensulo y'amagezi ye ge magezi. Ensi mw'otambulira ng'okyali mu nsi bwe busirusiru bwayo era ye ensi bwe busiru kyeva teyamanya mwana we gwe yasindika ku nsi kuno okulokola ensi n'esalawo ate omwana wa Katonda ataalina musango njogera ku Yesu Kristo ate nga ye Katonda yennyini n'emusalira omusango n'emutta. Kati gwe ng'okyatambulira mu nsi nkwegayiridde vaayo dde mu Kristo Yesu ye Mukama ogenda kuwona ebyensi kuba ne bw'onootetenkanya emirundi 10 automatically by'otetenkanyiza mu nsi bwe busirusiru. Pawulo agambye nti kubanga era ffe edda twali basirusiru woba tonnalokoka obeera musirusiru obeera mu nsi ng'otambulira mu busiru bwa nsi. Bw'omala okulokoka n'okkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo Yesu Kristo n'akusenga ye ge magezi n'otandika okukola ebintu ng'obikolera mu ye ate nga bya magezi. Ayagala okulokoka ateeka emikono mu bbanga gamba nti hayi Yesu zikiriza n'omutima gwange gwonna okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose amannya gange gano yogera agago Emmanuel Lubega bw'obanga yegwe Emmanuel mu Lubega yogera ago gennyini naye yogera amannya go gamba nti amannya gange gano gajje mu bitabo eby'abasirusiru gajje mu bitabo eby'endwadde n'okufa amangu ebitabo eby'obutali butuukirivu ogateeke mu kitabo eky'obulamu n'omukisa n'okuwangaala. Amiina. Azzeemu ebigambo ebyo oli mulokole nsaba Mukama akunywereze mu bulokole olaba amagezi ga Katonda gagenda kujja ku ddaala gakongere ku ddaala eddala mu linnya lya Yesu. Mukama abampeera omukisa abanjagalire olunaku olulungi. Emmanuel.